Gwe Coach Rickie nayagala omanyi by the way naye abaana babigambo bye tusala amanga olima yabadde Stunt anayibese oba Stunt oba nze sibitegeera katagala zenna nali eri ku live nekalakasa nentabuka nendiwa omuliro abana naye era tekijjawo fact nti agasajja nga go gabaga player oba boss Stunt oba Stunt men like him are players baba looza balina buli mukazi kyakola ki kyeyetaaga ng'ogyeko ffe ffe tetwagala obwo bunyama. Let me tell you, if that was a Stunt, that is the cheapest clout I've ever seen. People do anything for clout. So that's cheap. Baba mwasaze ebigambo mwateeseza nakati muli mukuteesa. Kuteesa kuti? Nti muli mukuteesa, muli mukuwa magezi. Lego yogayi mugezi. Ayina yagambye mukavi era tetugenda kukijjawo nti byonna bye bamugambye. Olaba obwedda agamba omuwala yazenga agamba this is a guy. Karate guy agamba soko jjera nga bwe uli alayinze. Ekyakwawukanya naye olw'ensonga omuziro gwe gumu. Iye. Anyway, tukwaniriza ku Talk with SCS Media Uganda. Hey, mama. SCS Media Uganda, thank you so much. Wana osinza obanga otraba okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala actually. No subscribing, we really appreciate. Mikwano gyaffe abatulabira mu Uganda, abatulabira wona otulabira. Tule bulungi abakwasi b'empisa baakono. Awadde otya? Tebannumba. Tubamanyi abantu bakuno bamanyi tukwata balaze thigh power mama biki. Nenga tuwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya. Ogw'emirembe ogw'essanyu, ogw'okugaggawala, okuba obulungi n'okuba abalamu. N'okufumbirwa. Baba wase babatwala abasajja muve ku baana bannammwe naddala ng'oli mufumbo. Twagala batali bafumbo oba kale obadde wali mufumbo nga bakukyawa. Ng'oyagala muntu akubudaabuda. Akwerabiza eri ennaku. Akuzaamu essuubi n'essanyu. You need that destiny helper. Kati tetwagala bafumbo nga bakazi bamwe gye bali mayumba gammwe tuteekako pressure. Ate nga gwe yennyini oluli watugamba nti omusajja omufumbo awooma. Abasajja abafumbo n'abafunyemu obuzibu. Ne producer akkiriza. Wabafunyemu obuzibu. Labayo. Abasajja abafumbo banyuma. Nga basinziira na ku mpisa zaabwe bo ng'abantu. They are really, yeah, they are good men. Ku muntu nga toli nti oli very interested in, you know, getting married. At that particular moment. Yeah. Naye obanga otuse ku point ng'oyagala okuwasibwa oba okuwasa omufumbo okole ki? Mwesonyiwe banyuma just mu kano kaseera nga weeyagalamu ng'akekiwala. Okay. Nga bonizo okweyagalamu awo. Notambuza obulamu. Naye bino ebyoga nti oyagala kufumbirwa simanyi ozaala abaana muzimba amaka mugula amamotoka muzimbe zi bizinesi omufumbo totagala naye. Mulekere mukazi we. Tozimba musajja wa muntu. Mukazi waba yamulema muleke agume n'ekizibu kye. Omukisa gwo guwa omuntu omulala. Tozimba musajja wa muntu. Tozimba musajja wa muntu. Zimba musajja ofuna mulala gwo. Oba olira gwe oliwo kuzimba. Funa mulala gwoba ozimba. Aba balala baleke kubanga ne bona omuzimba. Bw'afuna ddiru y'obukadde 1,800 asooka kitwala wuwe. Gwe nakuleeterako obukadde 10. Kati weebereremu sister. Asooka kufa ku baana be. Famire ye. Asooka kunyumiza abaana ati kakati olaba abali Vienna ate kakati obinyumiza ani. Simanyi balwadde. Fere tuli baana b'abantu. Baiza we kyogereko. Tuli baana b'abantu. Fere tuli baana b'abantu. So toyagala biwulira ebyo. Omwaka 2025 sagala ulira muntu anyumiza kintu kino nachonna. Simanyi omukazi, simanyi omusajja. Simanyi ate olaba ate kakati. Embozi zikome mwaka guno omwaka ogujja twagala nnyo action. Kitegeera action. Action. Twade tuli awantu, twali tuli ffenna. Twali ffenna bannange kulikayo munnange. Enno kansuke empisa obulango bakama bange. Omwaka 2025 beera ng'olina emmotoka. Okitegedde?
kitegeeza ki genda ewalugave motors ku bakuli awo wennyini weefunira emmotoka oyagala benzi oyagala Range Rover oba oyagala Sienta bajukize obagambe emmotoka zonna ze mutalabangako mu Uganda bano be bagenda ozikuleetera oba ogyetaaze ku Lugave Motors, right? So babi 225 zonna zina okitegeera badde nnoonya namba ya tulabe nga ate tutambula naye nga omuntu yenna olina okuba nga ofuna emmotoka tubeegayidde mba mugenda bambi mugende nga mugenzedde ddala okusapootinga nga sente mugenda zisasula ekitono ennyo sasulako 90%. Ebintu by'amabanja bizinesi z'abantu tezikula bwe tuyitira ozeewolamu ennyo. So ayina emmotoka empya n'enkadde okuva e Japan ne German. So omupira ku 0700 20 6676 0700 20 6676 Lugave Motors awo ku bakuli oba ofune emmotoka yonna gy'oyagala so 225 weevuge mukwano ba mu kutambuza ebigere enkuba ekkube nga tobitegeera mbusimayi wazimba musimayi wagula poloti wagula poloti yiri eri mayiro mmeka 100 oba 100 mwameka nga naawe kanyini tosaagendayo kubeerayo kyokka baakuguzaayo noba okuvuga emmotoka okitegedde ekintu ekyo so Cubs Nation essaawa yonna tujja go wenna weevira wabweru w'eggwanga oyagala genda ku corporate transportation oyagala va ku hotel kwosula genda ku mulimu kwobeera banange Cubs Nation is here for you okutambuza Uganda yonna ne Kampala yonna okugitwaliza wamu at the most comfort. Yes. Emmotoka eno egenda ba ya mulembe nnyo erina ne wifi obeera mu data wo ng'okola ki ojjako nga tukuwa ku wifi owaffe ng'odownloadinga byonna byeyagala okulaba ng'otuuse ewuwo nga naffe otuweeza ffe nga weeyongerayo yes kasavu kanyama so kati aba ku kyeyo ng'oli ayagala kuvuga kuzza waka Cubs Nation 0701 5423 72 0701 5423 72 nenda ne kano kati nemekeerabira abantu abamu babeereyo ne ssente zaabwe nga nnyingi nnyo nga naye tebamanyi ngeri gya zijja wano ziteeka wali era still Cubs Nation tukuyambako okutambuliza ebyamaguzi byo ng'ebyo kubanga ffe abayogera naawe bantu tuli beesigwa nnyo okay tuli bantu beesigwa nnyo so if you people please do not forget do not feel lazy to support Cubs Nation. Okay? So, essaawa yonna ogenda beera mu comfort AC 10 ku kinnaakyo n'oba oyagala wooma ng'empewo oyitiridde tukuteerako wifi tukuwa juice omusangamu akamere mu abatambula nga temulidde ogenda okola ki olya tetulina poliisi etukwata emmotoka zaffe tebazibanja so weesunge okutambula obulungi in the most luxurious way possible. Eza special zino ze mwamanyira muziveeko tugenda bateeka mu mmotoka nga ya mulembe gwe Coach Rickie nayagala omanyi by the way baana babigambo byetusala amanga olima yabadde Stunt oba Stunt oba nze sibitegeera zenna nali eri ku live neneekalakaasa nentabuka nendiwa omuliro bana naye era tekijjawo fact nti agasajja nga go gaba ga player oba boss Stunt oba assistant men like him are players baba balowooza balina buli mukazi kyakola ki kyeyetaaga ng'oggyeko ffe tetwagala obwo bunyama gwe abana nga bavuma omusajja bamugambye alinga ng'ekisambi kya KFC naye nga omanyiye nga buli wenkiraba ye nga ngamba I swear KFC must have made a number of sales this week so bafunye sales eziwera lwa Coach Rickie era omwana yena yakoze statement eyo bamusasula eza copyright ate gwe bavumye nze mbadde mayasana nedda si yasaana bulijjo yetakiraba nti no kisambi kya KFC ekisambi singa yabadde alina osasula ndigayo bannange mwenna abajja mu gym teweerabira kujja kukola kisambi kino nobeera no inspiring abantu ng'otunula nga nkoko ya KFC kisambi kya nete bagaya KFC yokka kye bagambye I have forgotten the name Pazimustani Pick Fair
Pickfair kira ekifaananyi ekyo ki ekya Mr. Pickfair kitegeeza ki? It's tewakozesa bitabo bya Pickfair. Nakozesanga budget. Oh, okay. Kati ffe abakozesa Pickfair. No, kyokka ebitabo bya Pickfair. Yeah. Byaliko omusajja nga akoze kano. Ng'alina buno obunyama bwe buti. In fact, babikuba ina producer akafaananyi akoze okatuwa. Akafaananyi ka Mr. Pickfair. Weekali. Zakatwajjukanye kubanga. Naye ndowooza era waliwo ekintu ekirala ekirina akasajja ako akafaanana Coach Rickie. Rickie. Oba kali ku mupiira gwa Pirelli. Kalina embiri wezi. Producer, omanyi omupiira gwa Pirelli? Omupiira gwa Pirelli gumanyi gulina akasajja bwe kati. Banaye ati ffe twakula bazadde baffe beevunga kati n'olwekyo twabiraba nnyo nga tukula nga tugenda okulamuza emipiira gy'emmotoka okugikyusa. Kati nga bw'ogendako olabako gundi. Kati nga ogenda olaba muzadde bamugirayo giri emipiira gibaako Pirelli nga ina yellow kind of thing n'ako akasajja. Kati w'otuulatuulamu awo olaba akasajja akafaanana gundi. Butereevu. Era yanditandise okwekolera omulimu naye marketinga bulungi nnyo ebitongole ng'ebyo ne bimuweera ddala n'abeera the real Pirelli oba n'abeera the real Mr. Pickfair. Oba n'abeera tumugye mu cartoon tumuteeke mu reality. Asobola okukola ddala ssente ezaddala. Ajja zikola naye namulabe nga yesesa amagye mbulukufu mbu yabadde stunt. Let me tell you, if that was a stunt, that is the cheapest clout I've ever seen. Olaba gamba people do anything for clout. That was cheap. Baba mwasaze ebigambo mwateesezza nakati muli mu kuteesa. Kuteesa kuki? Nti muli mu kuteesa, muli mu kuwa magezi. Nego yogayi mugezi. Ayina yagambye era tetugenda kukijjawo nti byonna bye bamugambye. Olaba obwedda agamba omuwala yazenga agamba this is a guy. Kalate ye guy agamba soko jjo olabe nga bwe uli alayinze. Esther anti bakumpadde. Nti oli ki? Oli mukazi wange. That wasn't a stunt. That chick wrote those lines with passion. Those lines came from the bottom of her heart. Nakuwana nnyo Mr. Pickfair. Nova onogena noyogera kubanga kakati webate ne abambi please help us. Mulekera otuzanyira ku bwongo. Kakati mwe mwakola stunt yammwe, how relevant are you to the media or to us? Oluyimba lutuuse. Nga nopira oluyimba tonnalutuukako. Bali relevant kyenkana ky'okulowooza. Nti basobola okukola stunt mbu bagistrategizinze ne balaba engeri abantu gye bajja okurespondingamu. Then after people respond, what shall we say after saying it? Please. Tujja kukola tutya? Mwasanze tulaba. Bawasanze mulaba. Ezo stunt zikolebwa abantu abamanyikiddwa ennyo kati nga Shiba Soveri nakola stunt. Tuba tujja kugoberera. Kubama like everyone can't wait to hear for their news. Naye kaakati stunt ayinza okuba yakoledde nnyo omusajja. Wanga kituufu yadde stunt ng'ete etunda luyimba. Kati nze ndaba ate stunt eyinza okukola. Ate yakoledde mukazi. Kati yakoledde musajja. Kubanga kakati omusajja ekisooka. Baga bamaze emyezi 2 nga planning stunt. You guys, please stop playing on our heads. You know? Naye wabanga stunt yakoledde nnyo ate omusajja. I don't think gundi yafunye kye yabadde ayagala okufuna. Omuwala bwerabisa kuviirayo bantu kusaasira bitali magezi. And another thing like that's cheap popularity. Okitegeera, not everyone that releases a song I know kuvayo nakola such cheap stunts. Olina okolayo stunt ng'erimu amaanyi, genda obbe ku ssente. Mukoleyo stunt nti ono yagenze nabba omuzungu biliyoni 10. Ezo stunt ze twagala naye mb'ovudde eri otunyumiza simanya musajja ate kaakati omusajja alimba ate basajja bwenzi bwe bazunza. Kaakati abaddeeyo awoza olwo si mukazi we kubanga ayina ebikazi ebirala bigenda okukola ki onyiiga. Eriyo bammami abasoose ne baholding account agamba pause. Who is this woman? Eriyo abakazi nga bagambe
olinza okosanga yadde yakuula mu motoka ye emotoka kati ekyalimedde ku mmeri mmeri bagigambye sooka oyimirire bw'otuuka e Mombasa mu gipaakingi paka nga nkubye essimu okitegeera so bambi mutubaleemu ku magezi ekyokutugambanga nti everything is a stunt. That wasn't a stunt because if it was a stunt it still didn't make sense. It doesn't make sense. Kubanga Ransonga, Bonga Boba took parties in that whole thing. They are not that exciting. Abantu babadde babadde beetaaga nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe nga wonola bakala abantu bamanyikiddwa ennyo amanya kati eri abantu bamanyikiddwa nga olabanga kati ba Spice Diana nga Bashiba nga Basindi eriyo amanya nga stunt bwebezze tuba tujja kola ki following era baba batufa tukola mu stunt kuba bejja tunda kuba kati bo bamanyi they are known first of all they are loved, you know, they have people that love them and also people that hate them. So they could either plan for those that love them or those that do not love them. Never haters. Ne kakati tetukumanyise bo bagwe nnyabo kale mwinayo kuba followers ne ku likes eziwera naye tetumanyi bye mukola. Nabitegedde nga mazera ba thing. Oli akola mu gym. But that's not a job. When you go to the gym, how much do you earn? That's not a job. Being a gym instructor is not a job. No, it's a job. It's a job. That's a side job. Kyogamba gwo mulimu agufunamu ssente zigula ettaka. Of course abasobola ng'ataddeko ebirungo ebirala ng'atereddeko salads ng'atereddeko ne juice ng'atereddeko kyekirala ne massage jawo sente zivaayo naye nga just gamba abantu sitama yimuka webake situka linya ku kino ekyuma kisote bwoti yeah I understand someone to be a gym instructor nti emisana nkola wano then ekiro nezija n'ekikubya n'eno ku gym. That's a side job. That's not a job that pays rent and, you know, pays bills. I don't think so. Okay. Yeah, mpaka nyajja naye awe opinion ye. Naye kati tugeze ekintu ekyo kituufu. Kiba kitya kengeza kati just tukitereke nti kituufu. Kiba nga kituufu byadde bituufu nga si stunt. Kale tugenda ku side ya stunt. Nti stunt kale mwawangudde stunt. Naye tuwe byabadde bituufu. Kyo kiba kitya. Oba olinawo omuntu awo. Naawe oyo taba muntu. Ate naye kirala abaana bala tulina obeera smart. Ebeerayo abantu abamu nga when they come in our lives oba omanya you're either putting yourself into problems or not. Kati eri omusajja ajja nakwana kababeera abasajja ng'eri omukazi gw'okwana naye nga olaba weetadde mbizibu. Omukazi anyirira akutte essimu ya $6,000,000 asibye enviiri za $2,000,000 avuga emmotoka ya bukadde mmeka okitegeera gwe n'oveeri ng'omugamba omwagala nnyo nnyo era oyagala muwangula. Ate ng'omukazi ono bw'otuula naye ne munyumya naye oba mulimu gwakola oba business gyakola they cannot afford the kind of luxuries they have around them. You're definitely knowing maybe there's probably someone too rich to be taking care of all this. And of course that very rich thing cannot be taken care of. If they're not their dad, it's their man. And of course their man cannot just take care of them without serving them. So if she's serving, you definitely know I'm with somebody's woman. Mukazi wa muntu. Mukazi wa muntu. Ate omuntu ng'alina ettooke eriwera. Oba okitegeera bulungi nnyo. Kati kyekimu ne kwoyo omwami. Eri abaami abamu be tusinkana. Ng'olina koma musiima. Munnange nno wakula bulungi. Munnange nno olabika bulungi. Munnange nno onyirira. Naye nga tolina gy'olina mumukwata ng'ogambe bannaye people guess what? This is my boo. Otherwise you're going to embarrass yourself for nothing. Next day. The next day you're going to get embarrassed. Tugaga munnange yakola atya. Genda kugamba ate omusajja ate twawulira yawasaako Esther kaakati bwe yava ku Esther baali ba mikwano Esther bwe yagenda e UK Matilda n'agenda e Canada ate n'amulumba eyo emboozi zitandika okujjanga nnyingi nnyo mujjayo obufaananyi baffe nga tetunneeyerusa mu bustadde wali enviiri nga tetunnazisa zikola baby hair byonna byonna kugezaako kukakasa otukyali kunnakyo. Yes, nengera ku nsonga emu nkulaga nti abasajja bo batondebwa kutwembarassinga kutuswaza
kubanga kyekyo kyabadde kikola kya kutuswaza. Omwana avuddeyo ataddeko lines ennaku kutteko bw'ati obunyama bwekoona. Yeggyeyo mu gallery. Kituufu. Ono agamba ate nze biki ebyo bye wakoze ekyo kitegeeza omusajja omutidde maketi ye. Abadde n'ebimmami. Bishuga bimuwa. G'olyawo oluusi osabye essimu ogimwebaliza thanks for loving me ebyo by'omwebaliza. Teri mukazi yeebaza thanks for loving nga yeebaliza kumwebakako na kumusitula. Pesa iko wapi? Wovira inoga, pane my baby. Thank you so much for loving me. I don't know where God got you from. Webale nnyo. I don't know what God, what prayer I said to God on what day, what night it was, and then you came. Yeah, I understand. So, eyo gundi iPhone Jones obanga okoze ki? Olabika okutte mu dduuka ebintu obikutte obimalamu. Gwali eyo ng'oteekayo omusajja wo nga tayagala. Oba okitegeera abasajja b'ennaku zino baba n'amalya 8. Ate bulijjo balina omukyala engeri gye bamukwatamu era yatanyizibwako eriyo webbuba ennyo nga yagamba nze kenditegera nti tulinayo omukazi omulala. Todda kunsala mu maaso. Kenditegera nti tulinayo omukazi omulala. Ebyange ebyo nga biwedde. Kati gwe ng'ova eri n'obwa Matilda bwo ng'okwata ekifaananyi ky'omusajja w'abandi ng'okiteekayo. Matilda emmere okooyo girya oba okooye kucakala. Kuba abasajja bwe batyo omanyi kye baba nakyo. Baba n'akalimi. Ate baba bagezi bamanyi engeri gye basomamu bapartners baabwe n'amanyi no Esther Church Mugonza. Oba okitegeera mugambe ki? Kati nga gwe wakataddeyo wanabba oyo mwala by the way I feel it deep inside that wasn't a stunt. Owulira omutima gugamba. She did it out of genuine like that genuine kind of reaction. Ng'asiima mwana. Tekuba kutijja lwakuba yamusiimidde mu kifo ekikyamu. Social media tebasiimirako musajja tebasiimirako mukazi. Bw'oba olina bw'oyagala okusiima ng'oyagala siima mwagalwawo. Genda oyite ekika kyammwe Christmas ng'eyo yanca. Baleete mukole tuteekawo tenti ite abantu mwokye emicomo abantu leete ekintu sima muntu sima muntu wo si bigambo bya ku social media kubanga ku social media kuliko abantu abasabula bajja kusabulira omuntu bajja kubira omusajja womalira post eyo nga akutuuse wano gende bulijjo mubi bulijjo mudugavu bulijjo kisambe kya KFC bulijjo kino ki ng'okaaba ogamba tinayogedde byaki. Ye lwaki neetumiikiriza. Ate naye abasajja bayombye nnyo. Nti kati waliwo oli omulala ayasaamirira buli kaseera. Ekisajja ekyo kyasama. Kyagambye. Oyo mugobe. Oswaza otya ovaayo otya muwe biba mu galale. Namutunuulira bwe nti. Munnange Esa nkubuulire. Nze kino ekintu munaye nkyogera nnyo. Nze omusajja simudeclaringa nti wange paka nga ndeclarinze. I don't. Ndowooza oluusi even my ego helps me. My ego will save me from such embarrassments. Bw'otanjogera nti olina nze sikwogera. Bw'oba singo nange ndi singo tugattibwe nga tulika. Naye mama ompostingako ddi ku status yompostinga ki? Tupostinga biki ebyo? Uyo Model Music yabadde agamba mugenda kwesubya abasajja bammwe. Mwepostingisa abasajja opostinza omusajja takwagala ekisooka ebyaddala. Abadde yandikwagadde ng'agamba Esther ayinayo omusajja twamulaba yamupostinga nga 3 March 2024. Olaba omusajja we yennyini bw'alemu okujja. Topostinga nze kino sikyogera abasajja njogera bakazi. Don't post a human being unless they've posted you. Ate ne waba because wali abasajja mama postinga. Yeah, ne waba postinze make sure you read the caption keenly. Bigambo ki byakosiza the choice of words matters a lot. Ayinza ogamba my friend, you've been so special to me, Essie. They have been so
There have been so many special people in our life, so we can't tell special to you in what sense. Are they your friend? Are they your sister? You mean to you mean a lot to me. You mean a lot to me. My sister. That's my sister. You don't know. I just know Gambech cousin. Would you know that chick? Before you even came in my life, she saved me a lot. There was a time I had a debt that she gave me money without asking questions. Now I'm personally like I can't. I can't. I can't. He's a good friend. And babe, please. Enough with the insecurities. Babe, please, enough with the insecurities. If you cannot keep your jealousy and envy down, this is not going to work. This is not going to work. I have people. Can I make friends? Can I have like female friends? Go there and go, oh my God. My people posted me. So call that. But posting. So posting akwange kwanja ulo muko. Odimanya muyaya kuteka wali eri na kuteka mu private. Dabano. Private sabacha muteka na mwatekayo n'ebigambo. The choice of words they use. Ngoli mu private. No, ngoli ono watakutaddeyo nga osobola biraba. The choice of words. Nze nina ex wange yangambako nga twatandika okweyagala. Naye nange mukama yanyamba siri mwangu nnyo nga bw'olowooza. Kakati nga mugamba yalina mukwano gwe nga beeyagala nnyo era baba n'abandi abo bajja kumanya bo bennyini bendiko. Kati nga ŋŋamba nga mugamba ne maama gwe ne Esther nga mweyagala nnyo. Nga muli baddala. Kati nga mugamba ne maama Esther kye mukubisanga essimu ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Kyaliwo oyo aba agamba ki? Ati kati omanya tugize bwetu twogedde ng'Abaganda. Ati bagambye tulina obbumba ebigambo tetulina biteekawo nga ebala bitona. Namugamba kyaliwo ono nga kubira ku ssaawa 8 ogw'ekiro. Kyokka tuli bwe tuti. Ate muli ba mikwano. Abagamba ki? Mukwano gwe yagamba ki ku ssaawa 8 ogw'ekiro? Nga tetuna byafumbirwa. Kaki bw'andaba ng'otuttewo wali aba alowooza ndi ki? Oba nfuna? Kakati nga agamba, baby, you're overthinking this. Nga mugamba whether I'm overthinking or not. Me, I don't want that kind of kajanja. Yeah, I don't want that kind of kajanja. I know manyati kakati omusajja ono twali naye lulinga tunywa shisha, tugenda fena out and stuff like that. Yeah. But now he has a girlfriend, so I really need to keep my boundaries. You get what I mean? Yeah, I get you. Nga nsirika. Munange nga bwe nkugamba nti nze munange simala gasiri nze I call a spade a spade. Yeah. Nga mugamba nno oyo omuntu olina okwebeera muga ngamba nego azajja bamanyira nga baby what if man you don't know like me the connection that I have with my friends is so tight. I think this guy andabanga nalina mwana mutoyi like I was young. Ngalaba bambi ndifala alikatanda. Kadingo. Nga mugamba, nga ngamba. Mbu baby, you're complaining about this and it's calling at 2 a.m. You wait. There are now some friends of mine like I meet and even kiss. Chibanda boya ngamba. Twali awo Kyaddondo. Twali awo Kyaddondo bocheze embizi. Nga tutudde Kyaddondo tulya nnyama. Embizi. Eyegundi, eyenkoko. Mpulidde bocheze embizi. No, bayocheza embizi. Eyokulya naye nze nalya. Nze nga gye sirya mbizi. I know, mbizi mbi nnyo. Nzogisemberera. Tulya nkoko. Kakati nga ngamba twali tugenzeemu ng'abaagalana. Nga ngamba. Me when I meet with my friends, we even kiss. Nga mubuuza. Kiss etya. No, anywhere, like, sometimes we're sorry. Namugamba, try me. Go bakwano we bajja. Bawe haga, omaro kissing. Achitegera kyekugamba. Namugamba kakati go. Men do things. Yeah, guys say things. Kati nkuwa mbadde nkuweewe kunyonyola ki. Abawala oyo alinzo baby gambo bye baliisa bali abalala abalabye. Nti kati oyombera oyo she hired me as a model. You see how my body is. People come, they hire me to model for them. I go, we take pics. Yes. Wanda bako mukute. Mukute yali akutte. While we kissing, she's the one holding me. Huh?
You don't know girls on social media balaba besiba ku basajja b'abannaabo. Shagada asobola n'omugamba kale byonna byabaddewo naye sagala kufiirwa endiri gye nagambako tugambe nti yabadde stunt. Mukwano wansaba nti no oyagala ku releasinga video sata tugenda zijjawa. Weebereremu sister. Anti aba basajja katogo kusajja gwako gu narcissist. He must be having very narcissistic traits. I don't know kito kyoyogedde kituufu. Kalwangamba tuba ano yayino tuwa sente. Kati nga gamba. Ate abasajja batu bomukwatira mu nsobi akunyigira nnyo. Kati olwokubanga gwe amwagala ennyo. Okay, babe. Come on, me, I thought, babe, you know me, I don't want those things. You know how I don't want our relationship to come into the media. You know how dangerous social media is. People can come up and start saying stories. Now see the shit. People want to see people's relationships breaking. You know? I don't want to lose I'm very protective of my wife. Yes. Are you happy with the ones that they abused you? Oh, no, baby. Oh, please. Cut that out. I don't want to see that shit again. Encha to be Jeko. Encha, ate by the wakati, you know, bagamba yabadde Stunt. Okitegedde? Tukubirane simu amanyo balimba. Okuba wa amawuli gebesiga. Chicken. Anti abawa amawulire agakola ki? Gebesiga. Kati bamanyi chicken wabawa amawulire abatakola ki? Abatalimba. Talimba tafera biba facts. Nga chicken akeera ku macha. Nga akolera omugogo gwe nga bawa check. Amazizo njo kukolera. Ayinza butabawa check. Come on. Sorry nga bawa bagita ki? Quotation. Njazizo njo kukolera. Nga ekintu kitambula. Ate nno byogedde bituufu. Nenna mutugana daawo ne mugamba jjo. Ndi mwana ensi weetuuse. Osobola okubeera n'omuntu wo. Najja nakwana bulungi. N'akulaga nti akwagala. Naawe n'omulaga nti omwagala. Ne mubeera omwaka gumu mu myaka ebiri. Kati gwe n'ogoba abasajja abakwana. N'obagamba n'omuntu wange era tulinze nga omugamba what's the next step nkyakwetegereza. Ne muyitawo omwaka kati buli akwana nga omugamba munenze nina omwami wange. Nina omwami wange yakuwasa tukyadate nga tukyali awo. I'm hopeful. I'm faithful. Kati bambi omwaka gumu ne guyitawo n'emyaka ebiri. N'emyaka esatu. Omwaka ogwokuna n'awasa omuntu omulala. Kati nga gomaze emyaka ena. Abasajja bonna obagoba. Nti olina ono gwe weekuumidde. Kitegeeza 2025. Olina obba n'abasajja nga bataano. Toba katale, toba kuki? Katale. Toba ku what do we call? Ku street tova. Toba ku street. Tambule ku street. Otherwise, they're going to waste your time. They're not going to marry you. By the time you will remember. It's too late. Very late. Very late. Okakale gundi yali agenda kumpasa kachoka kati ya wasada. Tuka yali ayaga. Tebadange. Banna bofuna ngo msajja nakwana nagamba Matilda njagala kuwasa. Oyo soko obeka ka boxer kali special mo mutereka. Ajabwa atyo. Osoka no baka ka box wokola ki? Womutereka. Kubanga ebiseera ebisinga bwajjabwa ati kitufu abayagala kola. Abayagala kuwasa. Alizo butayagala gwe kennyini but abayagala okuwasa. So kati omuteka mu ka box. Kati go kasita omugira mu bwoti. Na omuteka ali no mu abandoninga n'abanga alaba nti tomuliko. Kati wabaye ate abalala ba SC. Nga jajja kujja gambe omusajja omulungi nga gwe engeri gy'onyiriramu kiki kyotalina mwana abakazi bayaye ebiki banenga abakazi bakoze bubi. Why are women bad? I mean wabatanga wa. Nti ati munayo gamba oh my God abula mutomera. Anyway. Ati kati goli kutyo olina omuntu nti nze sirina munayo abasajja nange nabavaako abasajja baatabuka. Nti kati but I only if a man only came and they told me that they just wanted to get married, I mean why not? Kati omusajja babasajja babanga ba baby omenga baby omummi obuuji olukyuka eno ne bamulaga juice gwabuukira. Oba kitegeera okwanga omuntu agenda nga bamututte ogenda olaba nti omusajja yadda kwana yayanjudde oyo omusajja yali muyaye. Hai kaina yo mukazi. Nedda. Jo.
Naga nchwale wammwe. Tugende nti kubanga ali serious. Ali serious olusi center zirina tewali kigenda mu delays. Olusi ekibaleetedde abasajja mu butabawasana bakubambaga tebalina ssente zijja wamu. Ate mbagumiikiriza nnyo ne balaba n'empisa zammwe embi. Ate n'ekyo mbamugumiikiriza nnyo abalowooza bakyalinayo obudde. Mbagumiikiriza nnyo bwe balina n'empisa zammwe embi ne bakola ki? Just imagine. Olina emyaka 28. N'ofuna omusajja ku myaka 28, 29. Tube kuba n'abasiru. Aboga smile should be married at 25, you know. Emyaka emituufu egyofumbirwa. No, there is dating and there is getting married. I'm thinking of myaka 28 ofunye guy. Nakubeeza for 4 years. Kali ku 28 years, you're like guy akwanye akulaze nti bwali. So you're like, kale kati byakwana, you know what, I have my man. I have my boo. Oyo mubeerayo ogenda n'omufumbira, ogenda n'okola ki, ogenda birthday ezituuka, those treats. Olabye ddala olina omuntu 29 asatu omutanyuka ku byakugaba bamenye omutima. I want you to be tugumiikirize. Yeah, I mean nasooka neepasako omukazi n'anfeera kati kyagala nnyo bya papa. Ate abasajja baba tebakwana abaana ba 28 baba ba divorce. Baba chawadde balinayo abaana babiri. Balinayo abaana basatu. Ate in fact alina all sexes. Alina all sexes. Kati gwe mukazi wattu oli ku 28. Tolinayo wadde omwana. Oli ku 30 ogumiikiriza omusajja wanti yagamba akwagala. Ku 32 ng'alyoka akulaga nti si ggwe gw'agenda okuwasa. Era ne kano ngenda kagamba abakyala bafe. Awo ng'ogwawo ekigo. Olinze for 4 years. Omusajja zagambye wava mu katale omutaddeyo lumu just mulundi gumu bwe guti ku social media avudde eri akuyombeseza ate on a live sina mu nyumba mu kisenge kyammwe ku live. Kakati amaze okuyombesa naawe abasajja adde bakwana olusi bakuvuddeko balaba eggayi gw'oyagala bagambe haabe bana abasajja bono omukazi bayagala okefe katukiveemu. Kakati awo nga mutooka mulaba firimu etali njogerere ng'ate njogerere. Nga sinjogere naye ate nga njogerere. Ate nze nekya Esther kye nayize mu bintu ebyo. Tubeera n'abantu nga twabafumbirwa naye nga banoonya. Olina omusajja, olina omukazi naye ng'anoonya. That's what makes people find it hard to post their partners. Nti oba n'omuntu nga yakuba n'embaga naye ng'akyanoonya. Oba ng'olina omuntu wamukuba embaga naye ng'akyanoonya. Kitegeeza. You're in a relationship with someone who's looking for a relationship. Kati gwe nyaba ne sebaali eyo gw'olowooza oli mu kyekyo. Kati kitegeeza ate era ne waawasa n'akuwasa era toba safe. Nkugambe either kubya embaga oba mu dating. There are people nga we are together with them in a relationship. Era nga bakyanoonya. But they are looking for a relationship. Anti kitegeeza era nawo toba safe. You're never safe. And because I see married women and men excited. They shouldn't be. Oli mu relationship naye mukazi wa anoonya ne bbawo anoonya. Nga naagezaako era ku makya n'asanga ekifaananyi kye mu postings. Ennaku zo mwene abadde mu bisawuna naye nga ku basajja awo nga boogera ebintu. Nga abasajja no bakulu mwadde muno n'abakazi by the way. Naye nga ekituwangaza bufumbo. Olwensonga tulina abantu ebbali be twebaka nabo. And I was like, tuli kukiwana. Naye ng'ate munaye teyalimbye. Obeera ne relationship nga yakutamaatamadde. Nedda si relationship omuntu yakutama. But it's not the marriage and all the relationships that are bad. It's the people that are in those things. So ogenda kufuna omuntu Esther akutame. Amagezi gawa abakazi kuloga. Angambye mwaka 2025. Eyo sigendayo. Tuloge. Tologa musajja. Wagambye wabadde wali era abatalabye share bajjajjira. Yagambye mbusima yabadde waawo simanye ebintu bingi nnyo. Tologa musajja. N'agamba ebe mushadwa akabikiba byayogedde. Tologa musajja. Esther nkubulire. Ekintu kyokka ekiroga omusajja kiri ekyo. Kwefuula musiru. Ne bona ogende abasaba bagenda kulira ssente zo zaabwe. N'ogumiikiriza. Bagenda kuyasa kubanga ku ngeri eddogo libaddewo emyaka egitusinga. Ompulira maama? Yeah. Eddogo libaddewo emyaka egitusinga obukulu. Kitegeeza sife abaliga sife
abalivumbula lyo nyiri lituvumbula oba kiraba. So there is nothing new that you're going to do that has not been done before. Naye mbuuza bo n'abasajja be baloga bali mu bakazi baba baloga. Nina wale bidda nga yalogwa. No wabayo gwologa nga omulaba yaloga nga wamuloga. Neera oba tonnafunayo championi w'abalogo. Omaye buli kintu kibaako superior waakyo. Ona side chick n'alivumbula oba ayitaka mitwetwe ne bali kimwe ekiro. Side chick bamugamba oyo n'omusajja w'omuzingemu nti muzingemu bamuzungulula batya. Nti wega muzungulula leeta akakadde kamuti tofayo daddy. Nga batuma officer. Ng'asooka ajja yeerungalunga bire bya Brian Nachos byatugamba. Ng'asooka ateekayo ka follow me. Ng'asooka follow me. Ng'asooka following oyo. Ng'otagamba omusomwana banna era mugende ne wa Brian Nachos. Mugende wa Brian Nachos. Nze kyengenda bagamba the best way to be with your partner is not through witchcraft. It's not through just be dumb and after that be by the way kumusajja by the way. Okubeera nga alowooze kati abasajja ndowooza anti bo bakitwala nti okusirika obutamuboggolera nti oba omwadde ekitiibwa. So the best way to end the relationship omusajja omugye mu kyoyagala be stupid. You will win. Ate nekyamwina okukitegeera bera musiru newamukwata ng'ayenda agwe bw'omusanga nga badde ayenda tokayana nakayenda toyomba olina amagezi bannange making sure takulaba oba onfuna ddayo bulungi ewaka tegeka kamere kajje akome mugabe bannange tata wa bannange kulikayo nyeeyo nti vuddeyo nnyabo nti bannange ng'oko tuleeteka masaaji nti ati masaji ndenda tinaba naye ndudde okukola ku masaji lero nandikozemu ku kamasaji owulira nti babe no ante abasajja abakozesa beebu babi nnyo beebu mama tobanyongera nnyo ne kasoda kati oba ekintu ekyo what I think kati olaba abaami anti ebikyona kye bayita ekitiibwa ebyo byonna omanyi ekitiibwa bakugambe ntya kugamba you be stupid. No, like, okay, to our magazine ebyaddala SC. Don't be there and plan to bewitch a man and plan to kill people. And plan to kill people, plan to fight girls that you're going to find with your man. The first thing you should do for yourself as a girl, funa ebyokukola. Owulira? Funa ebyokukola. Ebiseera ebisinga abakyala ekituleetera pressure. Owulira? Kubeera with an idle mind. Every time your mind is not busy, you're thinking of that one person that you're keeping yourself for, which is your husband or your boyfriend. Yeah. Now, they're busy. I'm telling you, you're going to spend a whole day in a partner with unless baina echebakoze chikuletedde okutriggering obongo okubaddako. They've either called you, WhatsApped you, or something like that. Funa ebyokukola. Ekyokubiri kola sente zo. Yes. Abakyala kisingira ddala okutuleetera okubeera ababeggars eri abo abasajja kubanga oli mwavu. Naye omukazi ng'olinamu kasente ko teweetaaga ba billionaire by the way. Kasitoba ng'omanya when I need to do my hair, I need to do my manicure and pedicure, I need to do a trip with my girls, I can afford it, that is enough. Do something for yourself. If you have kids, put your attention on your kids. Love your man, okay? But have your attention mostly to your kids. Because guy ogenda kwagala omuwa attention, nga yalowooza bintu birala nnyo. Nabagambe yesterday, nabagambe leero ku makya nti no, sometimes we are missing people that are not even thinking about us. Ng'oli awo omissinga nnyo omuntu naye nga n'okulowoozaako ye takulowoozaako. Nga ne mubabe takubalirayo. Definitely. These men always know who they're going to marry and who they're not going to marry. Even after marrying us, they know who they are going to keep and who they are going to divorce. Asolo kuwasa n'abeera nawe emyaka ogu naye kino ekikazi no kisiru. Ngenda kukifunirako munne waakyo. Sigenda zaala baana basiru. Those are men. Sigenda zaala abaana basiru. Era ng'agenda awasa ewalala ng'azaala abaana. Ate ng'abeerayo nate nno munnange talina kimukolebwako. Olabira Katonda ajja kikola. So men,
end time bera ngoli mwana abwala ngokimanyi nti end time your man agenda kuswaza end time bobanga okola ekikulu kya byonna beera awo nga weeteeseteese ate ese ekintu kye tugamba abaana banene ab'obuwala don't put emotions beerayo nga eyagenda mu vita ogimanyi olutalo nga mwagenda mu vita ogamba wolese AK47 nze ngenda kuleeta LPG kakati ani asinga okukuba ekikonde si ekiri physical psychology yes olina making sure nti gwe tebakukwata ng'oli unaware olina obba eva gw'oli aware you get what I mean so nekira mulekerawo okweguya ennyo abantu mweguya nnyo abantu ne babafuula abasirusiru batategeera ne bakwano b'abasajja bammwe ne bakazi bammwe ne babasekeera ne bagane bane ekisajja nakyo kino kyawunga gwe esi bawe yawunga yavaako kiki nga yeetooloolera nnyo wano nga byebibuuzo bye twenyumiza ne bakwano baffe tubeera eno nga tugeya oba okiraba so bannange twebeereremu omwaka guno eno ogutandika Esther abakyala temukolera nnyo okulaba nga muwoomera abasajja men don't appreciate mukikole kwewoomera mmwe nga mmwe oba ofumba kamereko kafumbe nti nino lya kamere kaye kano nga kampoomera tokati nfumba kamera omusajja akagala akasiimi agenda beri nga mulisize koloni aje wano tegesa oluwombo otaddemu ekinyeebwa n'ekyennyanja ekimanya semutundu bankalirireko wulira ekyendo ofumbye nakya bokisi agambe ze sigenda kulya ng'ava eri bava muliisa amakoloni agalimu just akatungulu ne green pepper nga bamuweereddeko n'amazzi naye nga bamusavinze wansi wali naye nga yayitidde watabudde juice notekamu simanyi amenvu bandaye notekamu ne ovacado okolera musajja juice nkubuulire kwata mmere yo fumba lya ewoomere ggwe naye bwajja bwe bayakuwomedde obviously bejja bayiwooma ogambe akamere kange akankomedde nnyo kawulidde kasita ntuukiriza omukolo gw'omukyala kasita ndidde but all in all nze kati what I think nga tugambye wali to be stupid webaddeko omusiru naye ng'omuntu omulaba ng'omubala speed 2 nze mukama yampa ekintu I think ninamu ka talent akatono akasoma obwongo bw'abantu nga tebannabaako kye bankozesa siriwalira muli Esther nze wobanga ogenda kunfera mba nakulabye dda Matilda sagala kujjukiza ani yafera ani yafera oli matama kadingo yayomba anti olaba kakati kankubuulire I want people to understand by the way buno baka kambuyisizeewo abantu abatulaba you guys is it necessary you guys kansoke mbagambe kino oh dear tebanengira you guys let me tell you this mwina okugenda ne mututegeera I don't know it hurts me when guys see us on social media ne mujja nga mutukwana nga mutwalira mu ttuluba ly'abawala abeeyiya kintu ekyo kibi nnyo kikuluma tekinnuma but I find it very disappointing yes if you're a man and you come in my life especially those men that pass through my best friend seated right next to me here ono si pimpu you get what I mean she's not a pimp okay yes she's not a pimp njogera mga Esther Matilda yabiki ali biki ojengo olowooza ati Esther yalaika yatudde n'ansomera muti kakati omusajja oyo mulaba ajja kakati buugira ng'omubegerako owulidde mukwano this is not a pimp and I'm not a whore kino kigamba mwenna ayingira mu 2025 okitegeera oba oli musajja ng'obaddeyo nga abayitire ewa Esther mukitegeera she's not a pimp neither am I a whore and I'm not a prostitute if you want girls to fuck go on the streets go check out OnlyFans mwebereremu Esther abasajja banatamye okutujooga n'otumanyiira ate abeefuula abagezi ate mu abasajja bajja ne mulowooza muli bagezi nnyo ekintu kyo mukirekera awo oyo mukwano gwo ani yajjanga nga temuddamu kujja nga munneesomerako n'ebyobugagga bye mulinaze kuba sinoonya bugagga already ni bugagga ngotabuse wuliriza Esther bambi I want guys to understand these very small things yeah you coming to tell me the wealth and
things that you have in your life cannot move me. They cannot make me remove my knickers and fall on a bed. Kuba ku byonna byo ngamba tewakisirabangako. Oba kitegera bulungi nnyo. Nojja nonyumiza abaana bo, nonyumiza... Man, don't tell me... In fact, not me, but so many other things. Don't tell me the schools your kids are going to and how much upkeep you give them. Man, that's none of my business. That's business you tell your women or the mothers to your kids. Okay. Kati balina okukitegeera. It's very disappointing for a person to think that they will come and talk to you because you've like given someone a chance to like, hey, what's up? Where are you? You know? And then someone thinks that like you're just there to serve legs. Are you stupid? No. You're really getting it all wrong. Yeah. You're getting it all wrong. Yeah. Some of us are working women, we're hustlers. We do not say no to opportunities, but we say no to stupid relationships. We say no to sex. We say no to affairs that are not adding up to our development as women and our businesses. Kati n'olwekyo go wennaali eyo ate weemanyi weetegedde. N'abalala badde bajjirako. Kakati amma akatalekeka kyekyo 2025 abakyala naddala abatannaba kufumbirwa. It doesn't matter oba oli wa 30 oba oli wa 28 bakuba n'aboogera ebyo batamanyi busimanyi oba oweza emyaka 25 nga simanyi tonnafumbirwa. Manyi ennaku eri bufu. Bannange, Esther. We are not discouraging marriage. We are not discouraging. But we have seen people getting married at 23, they have 4 kids, and now they're out of marriage at 28. Let's be honest. Yeah. When you get married young, there are higher chances you're not going to stay with that person for a very long time. Yeah. Ate, higher chances okubeera single mother. Definitely. Okategedde akantu ako oyingira relationship nga teweetegese simanyi bagamba simanyi peer pressure simanyi mikwano gye gyafumbula simanyi baogera ku social media nobeera noga kanyangwe mangu nyingira relationship ogenda okuyingirira omuntu tomumanyi anyiza masuuka bannange bweja mu box agiteekaawo kuga n'omutunuulira nga ekiro weyeebaka omutunuulira bwoti n'ogamba okufaako tekyogera ekyo bannange basajjamu ekintu ky'okufuluuta kireke tasala nviiri gw'omujjukiza bane tosaze ku nviiri wiiki ewedde kusalako nviiri ayina ebirevu kugamba n'omutunuulira n'ogamba naye kati kyengeza kugamba gwe wenna ali eyo mukwano ebintu mwabirabye go slow. Temupostinga abasajja n'abasajja temupostinga abakazi n'oba postinze omuntu wo nga bagambye ka caption kasomye nga kategeera. Esther, omanyi lwaki kugamba nno tebapostinga abantu? Esther, twesiba ku bantu abatatwagala. Anti kyekyo ate ne tugoba abatwagala. Women always go for men who are ready. Si bwe kiri? Definitely. So kitegeeza obeera ku line bwoti omusajja ono aye chances ez'okubeera nga omusajja omugambye nti omwagala n'ogamba n'abasajja n'abaana abalala bakwana nti wafumbirwa simanyi nti olina omusajja gw'olinze n'akulekawo n'atakuwasa oba okitegeera. So kyenga kugamba tova ku katale tova ku line kitetubeera na bangi nnyo but at least oyinza kubanga ojja kwagala ono namba emu ate nga namba 3 yayagala okuwasa. Esther, kambaweka disclaimer ku byayogera tategeeza nti gwe buli gw'ofuna muweeko banange not every dating has to be amanyi gwe abanayuganda basasa gwe you people not every person that comes and you date with them you have to get in bed with them. Batandika okwogera ebyo ebisimanyi mbu spam what? Spam donor. No, mbu lost what? Gundi body count bayita bagita body count biki babyera babyogera abasajja nti mukazi ne body count nyingi momo baneka tubabulireko kino banange not every time you date someone's son you need to give them some. Yeah, not every person you date ekireta abana okubanga bagabira buli mukwabo balowooza buli relationship ogigenda mbalina okuwa ku ssente kati abasajja jukira bote bagaba byaki byaweerere era bona omugaga isi beebu biki kateekewo ng'amala okugira ng'amala azunga agenda date them formally nti nga bwe twabanga mu high school mubeerawo ne mwe smooching. So when is ready wanaba ali ready ng'awulira ali ready ajja kugamba nti you know what it's high time we move to the next step endala. So other than okubeerawo kijja kulabika bubi nnyo omwana owa 28 obonyeeraavu ojjukira olwedde oba olwaddewo nedda n'ekyo weekiri naye obadde n'abantu redde obonyeebonye ne laavu 28 tutandise okulowooza ku 29
so someone wastes your time 5 years down the road. Kusata theory. Awasa omukazi omulala. Agamba ati ate kaakati olaba Stunt kati nze ntegedde you aren't my type. Nga wagaana edda baawasa dda balina omwana. Nga bakola mbaga. You see how things happen. So all in all kyekyo ffe tubasibiridde entanda. Oli waddemba okubeera eyo n'oyomba, n'odiweetinga, n'otugamba bikazi bino bi Matilda ne Esther birimba abantu. Bwe yasama tetukulinaako buzibu. But tukunnyonnyodde ayagala akkirizaga n'akola ki? Wawe yagambye bamuyita camps. Camps. Abeera naakomentinga nnyo awo. Agana nebi kankuleke. Kankuleke naye tubagala nnyo Brian. Banaye n'ekirala omwaka guno mwe mwenna abatuyita abantu abakulu. Abakazi abakulu. Banange tuli bawala bato. Munatusonyiwa. Omanyi obwongo we bukusukka when you're too smart. Yeah. Ng'olina amagezi mangi. Batandika okulaba ng'eki omuntu omukulu. Naye nga tuli bawala bato we are young. Very young. Bagenda kunyiiga. Producer, omabijjeeko tugende bijjeeko bino ebyabaana bato. Mweraba.